الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukulembereza okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amalungi gagwana okubeera nga atendebwa nago, era ne tuzzaako okumusaba asse okusaasira kwe n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nejjukiza nammwe nga mbajjukiza ky'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya, n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okubeera nga tutya Allah. Kale nno buli omu yeefubeko agezeeko okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tutunuulira min asbaabi as-saada al-haqiqiyya, mu nsonga ezituusa omuntu era eziyimiriddeko okwesiima kw'omuntu okwannamaddala okw'oku nsi ne mu kabbuli ye ne ku nkomerero ye. Ensonga bbiri. Ensonga esooka nga zikwatagana az-zuhdu fi dduniya wa adami rukuni ilayha, obutatwala nnyo nsi nga ekinene, nga ensonga, n'obutajyesigama n'obutajyemalira. N'ensonga ey'okubiri
arraghabatu fil akhirah, omuntu okubeera nga alulunkanira enkomerero n'okugisoosowaza ku nsi n'okumugimenyekera n'okugitakabanira n'okugifaako okusinga bwofa ku duniya. Mu lugendo olwo tuze tutunuulira biki omuntu byasobola okwekwatako ne bimutuusa ku ebyo bibiri: okubeera ng'ensi tagyemalira era n'obutagitwala ng'ensonga ennyo, wabula n'alondawo enkomerero era n'abeera nga byasinga okulafubanira n'okutakabanira. Twasalawo okutunuulira amakubo n'ensonga omuntu mwasobola okuyita okubeera nga yeetagguluzaako edduniya obutamukuba kigwo n'obutamuwangula, ze twayita asbaabu takhallusi min adduniya, asbaab atakhallusi min adduniya. Mwe tuze tulabira ensonga eziwerako nga okwekwata ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okutambulira ku nkola ey'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ne tulaba ensonga ey'okubiri muzo okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwerondoola naye wakati mu kumwagala ennyo n'okumusukkulumya n'okumuwa ekitiibwa ekimugwanidde tabaraka wa ta'ala. Twalaba engeri ey'okusatu omuntu okufaayo okubeera nga yatlubu arrizqa alhalal, okubeera nga anoonya obugabirizi nga abunoonya ku Allah, nga abunoonya kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala obwa halal, n'okukwata amakubo agakkirizibwa mu shariya oba ku mateeka g'obusiraamu agasobola okubeera nga ayitamu okufuna obugabirizi obwo, n'okwesamba ne ssekwesamba yenna obugabirizi oba ebyenfuna ebya haramu. Namba 4, twatunuulira okusoosowaza ekyo ekisigalawo era eky'olubeerera, kwete ekyo ekiyita mu lujja era eky'okuvaawo. Namba 5, olubeerera okubeera ng'omuntu atunuulira obwangu bw'okuvaawo kw'edduniya n'ebyo ebigirimu, n'okutuukibwako embeera mu kutulawo nabyo, n'obeera ng'ebyo by'obadde otunuulira ng'ebyensonga mu byaziyizibwa bye weeyagala nabyo ne bikera ku makya nga bye wejjusa era nga kwe kufaafaaganwako era nga yennaku yo era nga bye bigenda okufuuka ebibonerezo ebidabulingibwa ku ggwe. Tetwakoma ku ekyo, twalaba nga kigwanidde omuntu okubeera nga yeeresa byatalinaako nnyo bwetaavu mu ebyo ebimukkirizibwako, kubanga ebbanga lyonna gy'obeera nga tobyeresezza n'obiteeka mu maaso gaawo bikulaga nti edduniya
kyabbeeyi era nnene gy'oli era ne bikulaga nti ogirina naye nga hayihata ng'ogirinawa olimba kale abyeresezza yasinga. Beera n'ebidduka by'olinako obwetaavu ddala, beera n'ebidduka ddala by'olinako obwetaavu, tewaliwo kikubeeza na bidduka bya buyonjo, weetaaga ekidduka kimu bibiri. Ekyokubiri kino kijja nga gwe lw'obadde n'ensonga zo, bw'obanga Allah yakusitula nga n'abantu bo nga balina ensonga nga mwenna musobola okutambula nga tewaliiwo ataataaganyizza munne. Beera n'amaka ag'ekigero ge weetaaga, leka kuwulumula gayumba gwotalinaako bwetaavu, kigenda kuwuumira naawe okyejjuse. Beera n'ebyambalo ddala by'olinako obwetaavu, tolina nsonga lwaki obeera n'ebyambalo by'otamanyi na kumanya muwendo, bikulimbe gw'oli wa kitalo. Engeri gy'omala emyezi 3 nga tozze mu lugoye, fakaana maatha ne kiba ki? Omaze emyezi 3 nga buli kanaku oyambala lulala, n'ofuna ki? Wallahi alladhi la ilaha ghayru, osigadde nga yeggwe era toyina kyofunye. Tekyetaaga kukakasa nnyo, osigadde yeggwe. Hatta wa in tuhmad, ne bw'onootenderezebwa omwambazi ne bakusasula ki? Kalaamu faarigh, wabula kulowoozesa nga ggwe ensibu wagikwata ku bwoya ate kiriba ki? Naye nga wagikwatako wa? Muganda wange, ebyokulya ewakaawo muteeketeeke bye mulinako bwetaavu. Toteekateeka byakulya mukere ne ku makya nga mwabimanyiira ggwe n'abaana bo, nga mwabimanyiira nga mugafumba ne gabeeraawo, abaana enkoko ne batandiko n'agenda ku nnyama nayo n'agi bampeemu supu, n'agenda ku vegetables n'asenako akajiiko ne mukera ku makya nga munoonya abirya nga naye talabika, ne mukomekkereza nga mubiyiye mu bisawo, ne bafulumya ne batwala ab'akasasiro. N'ekyeggulo ne mukola mutyo, n'enkya ne mukola bwe mutyo, ne mubeera mu baganda ba shaytaan. Inna almubathirina kanu ikhwana shaytaan. Akhi alkarim, نسأل الله العفو والعافية. Lunaku olw'ejjo waddewo ekitabo kye nabadde ntunulamu, nga kyogera ku albuyut au albaytu almuslim, ennyumba, adabu albayt almuslim, empisa z'ennyumba ensiraamu. Ku nkomeero yaleese asbaabu inhiraafi al awlaad, yaleese ensonga z'abaana okwewaggula muzo. Neewuunyizza nnyo bwe yaleese n'agamba nti okumanyiza abaana n'okubawangaaliza mu matiri bona gokka. Omuwalimu yakireese mu ebyo ebiviirako abaana okubeera ku mbeera etamanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana tebamanyi okugjako embeera eyo yokka eya tarafu,
ne balowooza nti ensi bwetyo bwefaanagana, ne batabeera na test ya opposite y'ekyo, bagenda okukigwamu. La qaddara Allah, nga Allah akibaleetedde, nga mwana wattu obalaba mu bajeemu, obalaba mu bajeemu, bwe batyo baawangaala. Utruku lfudul, byotalinaako bwetaavu muganda wange tebigwana mu bulamu bwo, bijja kukulowoozesa endowooza embi, obwongo bwo n'omutima gwo bigusibe ku duniya olowooze ng'ogirina. Naye nasalu llah alafu walafiya, engeri Allah gy'anaakukutulawo nayo ejja kwewuunyisa. Olwaliro ntukkirize tunuulire ku nsonga emu, ya nsonga nnyo. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala agimpe nammwe agibawe. Omuntu yenna bw'aba anaawona edduniya omukuba ekigwo n'okumwewagguza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga namba 7 ateekeddwa okubeera nga alina qasrul amal wa tadhakkuri al-akhirah. Mu ebyo ebiyamba ku bantu okubeera nga beefaako ne bakola bye bagwanidde okukola mu nsi muno, balina kwe kubeera ne essuubi ettono mu kuwangaala ku nsi kuno. Kasrul amal, okendeeza essuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno. Teriyo kitukubye kigwo nga tuulul amal, kubeera n'essuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno. Buli kaseera gwe weeraba kwoli, buli kaseera weeraba kwoli. Omuvubuka atandikibwako okuvunaanibwa byakola ku myaka 14, ku myaka 15, teriyo kibaviirako abavubuka kubbinkira mu bwonoonefu na kukola bitagwanye ng'okulaba nga bo weebali. Buli omu yali abaddeko omuvubuka, era omanyi bwe wali owulira, era olabira ddala nga kyakwewuunya okulaba omuvubuka ng'afudde. Wabula omuvubuka ye alaba ebbanga lyonna ng'alaba nga waali, era mwemuva ebigambo ebigamba nti ebyokukola tukyalina bingi, ebyokukola akyalina bingi. Kyova olabanga obujeemu mu bavubuka buwanvu. Nasalu llah alafu walafiya. Era ddala kituufu, era ddala kyagwana okubeera nti mu bantu ab'enkizo Allah bagenda okuwa empeera ennene abawonya obukaawu bw'olunaku lw'enkomerero, ye muvubuka yenna awangaaliza obuvubuka bwe ng'alinamu akatya Allah subhanahu wa ta'ala. Tekisangikasangika, omuvubuka aba akyagezesa obusobozi bwe. Buli kimu ayagala akikoleko alabe kifaanagana kitya, buli kimu owulira okisobola. Olaba nga obulamu butandika butandisi, abantu bonna okulaba omuvubuka ng'akutuseewo afudde, myaka 20-25, ebigambo ebibafubutukamu byebyo. Omwana w'omukazi afiiridde mu maanyi. Mwana w'omukazi afiiridde mu maanyi. Iyadhan billah. Afiiridde ku myaka emimpi ennyo.
eyo endowooza eyo yeviirako abavubuka okwonoona, kubanga bo baba bakyagezesa maanyi gano ge baakafuna n'ebirowoozo byabwe balaba olugendo lukyalina, bakyagenda wala nnyo, bakyagenda wala nnyo. bwe wandirongoosezza tujja kulongoosa, tujja kulongoosa. ebigambo biri awo bingi, bikole mu buvubuka oleme kubyejjusa mu bukulu nti senga wabikola. kalaamu lfusaaq, ebigambo bya boonoonefu bagamba abavubuka, toleke ekintu kyonna nga tokikoze, bw'otaakikole mu bukulu ojja kuddayo okikole nga wabisubwa. lakini naye bameka Allah subhanahu wa ta'ala batakkiriza kusukka stage ya buvubuka? Bameka? tulul amal, okubeera n'essuubi eddene ery'okubeera nga mu nsi mw'oli, kyabulabe, kyabulabe. okola ebisaanye n'ebitasaanye. omuntu omukulu bamyaka wakati wa 4 n'enkaaga, obulamu bwabwe bumala okukakata, emibiri ne gikakata ne bajjula, kasita ofuna endowooza nti ensi kw'oli, tandika okudduka nayo mu ngeri eyewuunyisa. olwonnenga ekikugoba kiki? okusoomoozebwa okukwetoolodde nga kwe kukutwala supiidi. olina okudduka olw'abaana b'olaba 5 7 gw'olina. nsi ekugamba nti olina lwana nnyo. Allahu almustaan. Kitaataawo n'obweraliikirivu butandika okujja. Tikootaakole wano ebyo by'okola wali bw'onookaddiwa ojja kuba obyetaaga, naye ng'ate obwongo bukakasa nti ogenda kukaddiwa, naye okoze otya obukadde buno kusanga nga weeteeseteese bulungi. abakuze balwana kuteekateeka bukadde weebali. abakuze balwana kuteekateeka bukadde bakakasa weebali. naye ng'ekyennaku ate bateekateeka mu ngeri eyo eyawattuuyo, naye nga buli kanaku babeera mu kuziika abasayizi zaabwe. gundi yafudde mu sayizi zo mwennyini. bw'obeera otambuliramu ng'ogenda obaziika, naye ate nga gw'obwongo bukugamba nti gw'obaziika bali naye gwe wooli. wali obaziika naye gw'okola otya? gwe wooli. wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, abantu betuziika abali awo between the age of 30 and 60, ndowooza majority yonna eri awo weekunkumukedde, bonna betuziika bali awo. naye Allah buli gwalekera akadde n'abeeramu bakyaziika nga tannaba kubeeramu abo abaziikibwa, alabira ddala nga ye wano waali yeeyongera kwenyweza ku duniya kuno. nasalu llah alafu wal afiya. maa al asafi shadid, n'onakuwala n'osanga n'abakadde nga nabo bakyakakasa nti eduniya bakyagikutte ku bwoya. sanga n'abakadde nga nabo bakyali ku sayiti bali bise. Sheikh Ismail Ankata Allah musaasire, twamuziise ku lunaku lw'Essande, naye mbigambo ebisaculatinga ku ye era nti Allah tusaasire. Muntu aba agenda lwakuna
naye nga ku Manda ali ku site ali bize mulete matiriyo mwanguwe naye nga agenda lwakuna malayika al-mauti wemuyitako nagati ono atumya matiriyo agenda lwakuna namutunuulidde ne ŋŋamba nti haqqan bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we by'amazima mwezi tegunnawera nga twabadde busunju awo naye mu darusu naga nti basiraamu ffenna buli yenna yazaalibwa mu 1900 ekyasa tekiggwako nga kwetuli la hawla wala quwwata tulul amal okubeera n'essuubi eddene ery'okubeera wano tekivuddeko abantu okukola byonna bye tutasaanye omubaka yayogera ku bakadde oyo yabadde agenderedde mu kukaddiwa olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala abadde yamuwaamu okumanya oba oli awo n'abeera n'empeera ey'enjawulo naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti abakadde bonna bakaddiwa mu byonna ne basigala nga bavubuka mu bintu bibiri bongera kuba bavubuka mu bintu bibiri ekisooka mu kwagala akantu abakadde abo mu kwagala akantu la hawla wala quwwata illa billah gwegenda okirabe ku bakadde ne bw'okulungulula entwala yonna n'omutwalira alindirira kikonde kyogenda mufunyira ng'otutte byonna tokikolanga n'ova waali nga tomufunyiriza kikonde baba bavubuka nnyo mu kwagala ssente baziteekawa batereka ntereke kati za mugaso ki kuzitunulako ntera nnyo bagamba ku maama wange Allah musaasi zimaama wange namwewu wallahi ladhi la ilaha ghayru katatusanga akakadde mu kisenge kya maama nzaala mu kyalo naye ng'obusente nga bwewabumuwanga ogenda okufunulula ekikole kadeeye obututtu obwo bwebasiba nga mulimu 5 nga muwagimuwanga bwe giri ogenda okubikula kapiro nga waliwo 10 nga bwe bagimuwanga bwe giri ogenda obikule wansi wateeko ekinaka ekibbo nga waliwo 2 tukuŋŋaanya sente eziwera emitwalo 8 mu kisenge ky'omukadde ogwabwe kuŋŋaanya azikwata naye n'abakulabuzani zikola zikoze obuntu obutono naye abaana babeera obuntu bwabwe obwetaavu bwabwe babukola kati naye sente omutima guzaagala abamu bakwata obusente obwo ne bawaka abazzukulu baabwe abana bakwata obusente obwo ne babawaka abaana baabwe abali obubi ajja kubamu naawe abamu bwe batya abakadde bafaanagana naye emitima gyabwe omubaka agamba nti baba bayitirivu bakwagala ki baba bavubuka nnyo mu kwagala ssente ekyokubiri yagamba nti baba bavubuka nnyo mu kwagala obuwangazi ababakadde abo bola munsi sayizi ye banne be yasamangako nabo omupiira banne be yasomanga nakubo banne be basuubulanga nabo banne be batambulanga nabo banne be bakolanga bonna aga nti munsi tusigadde munze ne gundi pozi ne gundi abalaba bale naye yakukakasa nti akyaliwo naliko n'omusajja mukulu mukwano gwange kya taata wange
ku mukolo ogumu abaana baali bamukoledde kimusukulu we yakimukolera emikolo gye batera okukola ebyo babasanyuseemu naye nga alina emyaka giringanga 9 nanga ati seeka n'ekikumi nja kiweza inshallah n'ekikumi inshallah jakola nti n'ekikumi nja kiweza tulul amal kati bulwadde abato babulina abakuze babulina abakadde babulina webali walugendo babuzi oyo gerengaganye ne basiraja munsi balaba bakyali bw'oba toyagala duniya eno kukulagajjaza uksuru al-amal leka kubeera na ssuubi nnyo lyakubeerawo ojja kukola ebitasaanye ojja kwonoona beera muvubuka amanyi nti essaawa yonna Allah asobola okukutwalira mu buvubuka obwo kikuyambe okulongooseza mu bwo beera muntu akuze obwongo bwobwo obukulu obutegeera obulungi obujjudde n'ebyo byolabye otegedde kozesa entegeera eyo gwe nno omukadde oli mu kifo kikyamu osaana kubeera eri banno bootalabako gye bali wano okyaliwo lwa chansi wano wooli okyaliwo lwa chansi naye banno gye baggweredde naawe gy'olina okubeera banno gye baggweredde naawe gy'olina okubeera tolina kubeera wano okolawo ki okusigala awo okwo oba oliawo Allah akuwadde ka chansi ayagala obeereko n'emirimu emituufu gy'okola okomekkereze bulungi obulamu bwo nabaddeko ku mukolo emabegaawo gwe abazadde babiri abaana baabwe babakoleddeyo omukolo gulinganga gwa shukuru baguyise gwa shukuru nga bawezezza emyaka 5 omugumu mu bufumbo bwe bampadde akakisa ne bagamba nti guno omukolo gutegeeza kubeera nti mwe mugenda kufa abanyiiga ne banyiiga ne bagaa ti sinze mbyogera guno omukolo gwe muteekeddeteekedde bano gubakakasaako kubeera nti bagenda kufa era ekyo bwe mbanga mukitegeera gubayambeko bwabeerawo ekyonoono kyokyamanyi kubanga myaka 5 mu bufumbo mugumu bafumiganwa bali kwemeka bawe emitono ennyo kwaga kwabiri kyegeze bali mumeka bali mu 7 plus mbaka yagamba nti amaru ummati obuwangazi bw'abantu b'omulembe gwange abawangadde bawangala wakati wa 6 na 7 nakati batono nnyo abagibuuka kati mwe mugibuuse musibe eryammwe mugende musinkane Allah wammwe mwefumiitirizeeko ebyonoono bye mukoze mu myaka 7 musabe Allah bibasonyiwe seera kino mukikozese we mukutukira tetwewuunya Semairi yagambye n'agamba n'omusomo gutambula ogwo n'agamba nti
senga malayika alima kwayingirawo kifaananyi kya muntu ng'erina gwenonye bwe neetula bweti nga tebannambuuza nkakasa bukakasa nti anonye nze temunakalaba teyamunonya wakalla man yatajawazuha nawangala nenyabanzaala emyaka nga 3-5 ez'obulamu bwe bamusinkana mugati maama okyalina ibada gyoza okyasobola okukola ozeetaaga nnyo essaawa eno si z'amaanyi naye z'oyagala beera muyitirivu wa kusaba Allah akusonyiwe obuwangaazi obw'emyaka egiwera 7 tolina bwojja kubunyonyola mu maaso ga Allah okujjako okumugamba ku nkomerero wano mugati Allah nsonyiwa eyo ibada siraaji ogyetaaga buli kaseera gyo myaka gyakugamba Allah nti rabbi ghfirli Allah nsonyiwa nga buli kaseera okakasa oyingira kabbuli ate ojja giyingira tebiriko insha Allah gwezimba mayumba mugati mukaddeva mukusaaga kino kiseera kya istighfaaru wetaaga kusaba Allah akusonyiwe kuba tayinza kukuvunaana mwaka gumu n'oguyitako kaate ate emyaka 5 ogumu teriyo Allah gwaguvunaanaga n'aguyitako mwaka gumu baba ogumu bwe guti teguyitikako mu maaso ga Allah kati ate okuvunaana egisukka mu 5 abakadde nze owange ne mugambanga bintu tulinganga bya lubalaatu ogezeeyo mulabako omutwalidde akasukaali noga ati mama ngenda naye nsabiraako kuddwa musabire baana bammwe Allah kubafuula abalongoofu oluvannyuma lwammwe temulimu mu nsi muli mu bifo bikyamu musabe Allah subhanahu wa ta'ala mukubirize baana bammwe bulongoofu mubasabire kuba temwebaka kusula mutunula otulo tw'omukadde tuva wala buli akakuba ebweru yakawulira obudde obwo wa bil ashar obudde obw'amalya gaddaaku waliwo ennyonyi yayitanga ewaffe eyo yayita ssaawa 9 awo 10 naye nga mukadde gati ennyonyi eyise egenze yagiwulira olukyali mulenzi ni mu primary agenda bazuukusa mugenda okukomawo e Kampala muddeyo ku masomero oluwummula luweddeko ennyonyi eyise muzuukuke tulakita tebaleka nga tulakita yeeva ewaffe eriko ekyana kyebaasibako wekujjira ebina ebirime nebateekako ebikajjo nebateekako lumonde nebateekako ku muwogo nejjula waggulu najja neyeegayirira swaswa twaliraako abaana baddayo okusoma aga nti kale bajja kujja ezimbula 9.10 nejja ng'etikita paka lwenabatuusaawo ekasubi mwena kujjira waggulu eri ku lumonde buli omu n'ekikapu kye bakubise webise ebikooti naye essaawa 9.5 atunula oluusi omusanga misikiini akolezezza katadooba ke ng'anyeenya aluka mu keeka kwe ebiseera ebyo mubikozesa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga musabira abaana bammwe abafuula abaana Allah abalongoofu musabe Allah abasonyiwe muleke kwesigama dduniya na kulaba nga mukyagiriko temugiriiko kuba bannammwe tebagiriiko
ekyokusatu muyitirize emirimu eminene egikyali mu busobozi bwammwe musobole okutendereza Allah. Ennimi zammwe namu wadde mukekejjana naye ennimi zammwe namu mwogera mubeere abayitirivu b'okutendereza Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Eyo ibaada nnene ku bakadde gye beetaaga kubanga obulamu bwanafuwa babeera waka. Abakazi emigongo emagulu tegakyasituka, emigongo gibaluma buli obudde bwonna, babeeraawo mu nju zaabwe batuulaawo ne buziba. Oyo Siraaji bwagwa wansi ewiiki tasituka, wiiki nnamba. N'abalala bwe batyo. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Lwaki amaanyi temugateeka ku ibaada entono ezisoboka ng'ate ŋŋonvu? Lwaki nammwe mukyesigamya ensi? N'abalala obasanga bakola ebitasaana mu bukadde, bakyali baluvu, bakyali bayaaye, bakyali babbi, bakyali Omwalimu yagamba nti inna almaru, mazima omuntu idha tadhakkara qasra dunya, bwe onojjukiranga nti ensi nyimpi, wa sur'ati zawaliha, n'okumanya nti nyangu yakkuvaako nno. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, narabye oba kiki oba obwongo bwaffe bulikera ku makya ne butegeera kufa abasigala emabega. Obwongo bwaffe bulikera ku makya ne butegeera, obwongo bwoggwe gwenjogeraganya naawe bulikera ku makya ne butegeera alhaqaiq, obwenyini bw'ensonga. Mulowooza tulitegeera? Wallahi ra'aytu al-akhi Ismail, narebye Ismaila ng'abantu bonna bakuŋŋaanye. Bwe namaliriza ne ntunuulira gye twatutte omuwalimu okumuteeka, gye twakasuse, nagambye ti duniya ne bannyiniyo. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Wallahi twatutte Ismaila mu kasooli. Allahu akbar. Eyo mukasooli balirwanaawe kasooli, ku mabbali balirwanaawe kalitunsi, mu nsiko twaleseeyo. La haqiqata lidunia, la haqiqata lidunia. Mulimba, la haqiqata lidunia. Allah subhanahu wa ta'ala mpaka inaki yatugamba nti innaha lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, hatta tastakmila rizqaha. Teri yagenda kufa okutuusa nga obugabirizi bwe bwonna Allah bwe yamuteekerateekera ku nsi nga bumazeeyo. Natugamba nti fa ajmilu fi talab, kati mukwate amakubo amatuufu mu kunoonya riziki, mujja kufa nga mugimazeeyo. Semairi mu myaka 45 yali wakugendako eyo mu bazungu, so tugende musajja wattu wazze amalayo riziki ye. Musajja wattu mpoza amalayo riziki ye, n'akomekereza ng'eweddeyo nga balina kumutwala mu nsiko. Nga talina kyagenda kusigala mu byonna okuggyako miskiini emirimu gye gino gye twogerako. Yasigazza kusomesa kwe, yasomesezza kusomesa kwe. Era abadde asaba nagati Allah
ampa amaanyi sobole okubeera nga mbabuulira buli kyonna kye mmanyi mu Qur'an, antwale nga nkibagambye, oluvannyuma mmwe mubiveeko mumusinkane Allah bakube kibooko zammwe nga nze nabagamba. wasuruati zawaliha, amangu gekozesa okuva ku bannyiniyo. Eno gyolaba tuvuga stupid ensi. Wa adrak, okendeeza essuubi ennyo ery'okugibeerako. Allah n'akuwa okubeera nga obwongo bwo butegeera annaha mazra'atun lil akhira. Allah bw'akuwa okutegeera nti wano wandirimyewo bimera by'onookungula ku nkomerero. Duniyakum, ensi yammwe mazra'atun lil akhira, egwana kubeera nnimiro gye mulimiramu ebimera n'ebirime bye mulina okungula ku nkomerero. Naye ate mmwe, naye ate ffe tuli bize mu kuzimba bimera nga naffe tukakasa nti tulina bikungula bya ku nsi, tuteekwa bikungula. Kyabuvunaanyizibwa omusiraamu yenna okumanya nti adduniya annaha fursatun likasbi al-a'mali saliha. Kakisa, it is a chance, just a mere chance, a mere chance. Eyaki likasbi al-a'mali saliha, gy'olina okuŋŋaanyirizaamu emirimu emituufu. Watadhakkuri ma fi ljannati min an-na'imi al-muqim, ebirowoozo byo byandibadde kulowooza ng'ebiseera bingi ofisa obudde n'olowooza ku jjana, eyo nno ng'eri ku akhira n'ebyengera byayo eby'olubeerera. Ate obwongo bwo tewandibadde ng'obumma akaseera akalowooza wama fi nnaari min al-adhabi al-alim, tewandibumye kulowooza ku muliro senga Allah anaagera n'ova wano mu ngeri ekyeyonoonere ey'okubeera nga tofuddeeyo okukola kimala, Allah n'akugerera n'ogwa mu kyoto ky'omuliro. Allah bw'akuwa n'ofuna endowooza eyo, zahida fi muta'i dduniya, kiyinza okukuyambako okulaba ekyamuli n'obutatwalizibwa nnyo n'ebyo byolaba ebyeyagalwa nabyo abantu mu dduniya. Wa aksara an al-istirsali fi shahawat, oyinza okukendeezaako ku kubeera ng'obbiikira mu ebyo ebyagalibwa omutima gwo. Wanba'athat himmatuhu lil a'mali saliha, oba oliawo n'omeramu mu mutima gwo ne mu birowoozo byo okubeera nga oteekako essira ku swala, oba oliawo n'oteekako essira ku kusiiba, oba oliawo n'oteekako ku ssira ezzaka n'efuuka ey'omuwendo gy'oli, oba oliawo n'oteekako ku ssira ku kulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo obwongo bwo ne bumeramu omutima oguteeka essira ku kwesaddaakirayo sadaqaat, ensaddaaka nga z'osuubira okubeera nga zinaakuyisaawo yawma talqa rabbak, olunaku lw'olisinkana eyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto myomu yagamba nti qassiri al-amala fi dunya tafuz, qassiri al-amala fi dunya tafuz, wandikendeezezza essuubi eddene ly'olina ery'okuwangaala ku nsi kuno n'okufuna buli kyonna ekiri ku nsi, tafuz, ojja kwesiima. Fadalilu al-aql,
dalilu al-aql kwotegeera omuntu alina obwongo obutuufu ategeera obulungi. taksiru al-amal kukendeeza ssuubi eryo. yagamba wekitiibwa Allah mu suratu al-Hijr aya ya 3 yagamba nti bw'obanga tokoze ekyo dharuhum yaakulu baleke balye. dharuhum yaakulu baleke balye. mulye bufe zammwe. dharuhum yaakulu dharuhum yaakulu mubeere ku busaniya bwammwe. mulye obusaniya bwammwe bwa mitwalo na mitwalo. ali akasaniya ka mitwalo 3 tasobola kusaddaaka mitwalo 15,000. ali akasaniya ka mitwalo 3 tasobola kusaddaaka 15,000. nalya mu mwezi milioni 3 kulya buli nga zaka Allah jamuvunaana ya milioni 1. dharuhum yaakulu mulye. nayambala engatto ya mitwalo 20 ng'alina emigogo 10. ngatto ya mitwalo 50, 23 alina emigogo 10. naye nga talinayo omuzikiti gwalinako ddirisa wabbeeyi. dharuhum yaakulu wayatamattau mulye live. tamattau mweyagale. alina emmotoka 3 zibalibwamu emiliyoni 3. naye mu bitabo byabo wazzaka mu maaso ga Allah taliimu. wayatamattau alina nyumba gyasulamu ya miliyoni 3, alinayo n'obuziko bwa miliyoni 2. talinayo muzikiti gwa miliyoni 5. wayatamattau yeyagala. obuzibu kiki muganda wange? ensi eyo ne lwaki afaanagana bw'atyo avuga emmotoka ya miliyoni 7 takolanga hijja ya miliyoni 22. la hawla wala quwwata illa billah. avuga emmotoka ya miliyoni 7 takolanga hijja ya miliyoni 22. kutegeera okwo dharuhum. owekibwa Allah nannyini bwe yabatonda yagamba nti baleke. yaakulu wa yatamattau beyagale. biseera bya holiday buli omu anoonya gyawummulira. wayatamattau ekizibu kyabwe ki? wayulhihimul amal balagajjazibwe essuubi eryo lye balina mu bwongo n'emitima ti wano we bali ku nsi. wayulhihimul amal balina essuubi lyewala. bw'aba muvubuka nno nga yafunye ku ssente Allahu akbar. wayulhihimul amal agase wakati wa ssente n'agatta n'obuvubuka
wayurihihimul amal agase wakati wa sente n'okubeera nti akuze naye wekitiibwa Allah yagaa nti fasawfa ya'lamuun kyaddaaki bajja kumanya. Omuwalimu omu mu bavunuzi ba Qur'an bwe yali annyonnyola etteeka eryo yagamba wa fil aya isharatun ila talazzudhi wattanaumi, aya eno Allah alaga asonga ku bwomerevu obwo wakati abantu betubeeramu mu byengera mu nsi, wa adami al-isti'dadi lil akhirah, nga tubeeramu nga tetweteekerateekera nkomerero, wa ta'ahubi laha, era nga tewali wagyeraliikirira. Embeera eyo abawalimu baga nti laisa min akhlaqi man yakulubu najah, embeera eyo gyolaba eyo Allah gyayogerako si mpisa yaabo banoonya kuwona bibonerezo bya Allah ku lunaku lw'enkomerero. laisa min akhlaqi man yatlubu najata yawma alqiyama, abafaanagana bwe batyo ebyo tebiri mu mpisa zaabo. Abateekateeka era abakolerera butya bwe bawonya obukaawu bw'olunaku lw'enkomerero. Omu ku bawalimu abaalaba ku basahaba ayitibwa Al-Hasan al-Basri yagamba nti ma taala abdun al-amalu, omuntu tayinza kubeera nga mu ndowooza ye ebirowoozo bye endaba ye alaba nga akyalina obuwangaazi ku nsi kuno, illa asaa al-amala, okujjako ng'agenda kwonoona enneeyisa, agenda kukola ebyonoono. Omuntu yenna bwabeeranga alaba nga ensi kwali labudda an yusii'a al-amala. Al-Imam al-Qurtubi sahibu at-tafsir yagamba ng'ogyeko ekya Hasan al-Basri bwe yamala okukireeta ekigambo ekyo yayongerezaako ekigambo kye, yagamba nti wa sadaqa rahmatullahi alayhi, yayogera mazima. Hasan al-Basri yayogera mazima, yagamba nti fal amal, essuubi eryo erigenderera eryo, yuksiru anil amali, kiragajjaza omuntu kukola ibadaati, kiragajjaza kukola emirimu emituufu. Wayurithu tarahi, embeera eyo esikisa omuntu okubeera n'embeera eya nja kukola. ويعقب التشاغل والتقاعس, mwana wattu ebiddirira kwe kubeera nti omuntu yeefuula bize n'obutafaayo. Wayukhallid ila al-ard, atuuka okubeera ng'obwongo bwe bw'olaba omuntu bw'ateekateeka amaka akakasa nti kwali ku nsi, ateekateeka amaga Allah nga amuwadde ensimbi, ateekateeka amaka n'otakkiriza. Wayumiilu ila al-hawa, embeera eyo abantu abalina embeera eyo bw'osanga mu masanyu ag'engeri ez'enjawulo, tebava mu bidandali, tebava mu bifo ebyo ebisanyukirwamu bwe batyo. Wa hadha amrun qad shuhida bil'iyaan, ebyo birabiddwako, fala yahtaju ila bayaanin, tebyetaaga kunnyonnyola nnyo. Wala yutlabu sahibuhu biburhanin, akyogedde teyeetaaga kubeera na bujulizi bungi. Kama anna qasra al-amal, nabwekityo omuntu yenna bw'akendeeza essuubi bye n'okulowooza kwe okubeera nti wano ku nsi agiriko, yabu'athu ala al-amali, mwana wattu kimusindika okubeera nga yeefaako n'akola n'ateeka amaanyi ku kukola emirimu emituufu. Wayahiilu ani al-mubaadara wayahuthu ala al-musaabaqa, omusanga avuganya n'okukola by'alina okukola mu bwangu. Sanga omuvubuka muto
ayina mumbeera nti Allah ayinza omujjulula n'omuvubuka we wakisekka ali awo akola mirimu gye naye miskini naga nti njagala passport n'afuna passport. Abasuubuzi bonna abali awo banoonya passport genda China, Dubai, twala tugende. Naye miskini yaŋŋamba nti seeka passport yange eteekwa kusooka obweriba yakutambula eteekwa kusooka kugenda mu visa nga ngenda ku nyumba ya Allah. Passport yange bweba yakugenda mu visa eteekwa kugenda mu visa nga ngenda ku nyumba ya Allah. Shabab bavubuka naye ng'olaba balina ebirowoozo ebyewuunyisa. Allah yabawa entegeera entuufu. Omulala myaka mikadde emyaka nga 15 emabega atunga makanzu miskini, atunga makanzu. Namwe bamanyi abatunga amakanzu g'ewaffe Mmende babeera ku mbalaza okwo. Ali mu muzigo wali Nakinyuguzi yafuna obusente bwe ng'ali mu muzigo. Neyebuuzaako beyebuuza laga nti funye obusente buno sobola okugula epoloti. Epoloti yali yagigula, barakallahu fikum, yayagula epoloti naye ng'ali mu muzigo n'afuna obusente laga nti obusente buno nsobola okuzimamu ne bwe ziba 2 oba 3 neva mu bupangisa. Naye ate sente zino nategeddeko sente zino zennyini zisobola okuntwala ku hijja. N'abuuza babuuzizza noga nti oli musiru, oli muzigo bw'olowooza genda mu hijja. Kati bannange omutima ogwange guŋŋamba hijja mba ndi awo ng'atuseka tiseeka nina ekizibu, embeera yange bweti ne bweti. Obusiraamu buŋŋamba ki? Obusiraamu buŋŋamba ki? Obusiraamu buŋŋamba ki? Ndi muzigo mpangisa bupangisa naye obusente bwe nnina busobola okukola hijja ate busobola okunzimbira akayumba neva muzigo. Obusiraamu buŋŋamba ki? Ne mugamba nti bw'oba obuuzizza nze kyemmanyi Allah yagamba nti walillahi kyabuwaze Allah akukakasaako ala nnasi hijjul bait, ogenda olambula ennyumba ye man istataa ilaihi sabira kasita obanga ofunye obusobozi. Agati seka kangende nete sente ngenda mu hijja. Naleeta sente n'ava mu muzigo, shabu n'ava mu muzigo naleeta obusente n'agenda mu hijja. Shabab bavubuka abaala gye babeera mu birala waliyo fa in yakfuru biha haula gwe gyotabitwaliranga nsonga faqad wakkalna biha qauman Allah ina abantu be yabiteekamu laisu biha bikafirin nga tebabiwakanya. Yubadirun banguwa Allah yandabako n'obusobozi obulambula ennyumba ye n'amugamba nti senga ntwala nendekanga emmotoka mpakinze wali amaka nzimbye ga miliyoni na miliyoni twala tugenda bizinesi eri mu miliyoni 2-3 naye Allah bwantwala nga sirambudde ennyumba ye mugamba nti qalqanin balina obutali butebenkevu ku mitima gyabwe. Kazi mukulu ali awo alina n'abaana masha Allah. Ali myaka nga 5 lyali mukyuko yakuba buloka ze n'azimba akayumba. Abakatuuse bwakuba buloka bwazimba mukazi bwakuba buloka bwazimba akayumba. Nakati naye nkuba buloka bwenzimba naye buloka zo tezisobola kuntwala mu nyumba ya Allah.
nakuba buloka nakuba buloka abaali awo ne bamuwaayo akataka ndowooza mu byobugagga byabba namugati kano kaposhoni kako n'akazi n'akatunda n'abeera wakati w'okumaliriza akayumba ke habeeremu n'okulambula ennyumba ya Allah. Yatuma omuwalimu najyo nagati seeka biramulwa bitya bino yaga nti ennyumba simanyi we ngenda girekera hijja ye yange seeka ngenda mu hijja ngenda ku nnyumba ya Allah. Mumwebake mu mayumba gammwe mubeere mu matiro n'agammwe zaruhum yaakulu wayatamattau. Enjoy life. Ate oyo yennyini subhanallah oba shaitaani yaba atya shaitaani gy'ogenda gyakola atya gyakutwalira. Ate oyo yennyini gwe abantu gye tugamba nti gye balina okukozesa okubeera nga benyagira ekiseera kino Allah ekitono kyabawadde mu nsi bakoleremu emirimu emituufu shaitaani gyebaweera ddala aboononefu ensonga eyo yennyini kati life is short. Let us enjoy it. Subhanallah. Ensonga yennyini aboononefu ate gye bakozesa nga nti muganda wange obulamu bumpi ensi tugiryako makoola tuleke era tubalese. Amakoola tegabafa. Allah awa abantu okufumiitiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuweeko omugabo. Kino ekyafaayo nakiwulira ku Sheikh Ismail Ankata. Twali tugenze awo ebukomero awo bayitawo bukomero ku Kisuku Muzirimu awo bakolawo darusu ya mityana ne bampira ne Sheikh Ismail n'abamuyita nanyumya ekyafaayo naga nti mulabe enseeno Allah musaasire gati mulabe enseeno eringanga omuti enjuki gyagenda ne ziva gye zivudde ne zikulumulukuka mu bungi ne zijja zigwa ku muti ogwo ne zikolako olukiiko zamalako omwezi mulamba nga zikubaganya ebirowoozo byazo ku nsonga ezizikwatako. Omwezi bwe guggwako ziga nti naye tuve kuno oluvannyuma lw'omwezi ziga nti naye tuvudde muti tetumutegeezezza nga tugenda ne zeerondamu abakulu ziga nti mugende mutegeeze muti nti ekyatuleeta tukimaze era tukola tutya era tugenda. Abakulu ne bagenda bategeezaako omuti nga nti munnange mukama waffe twebaza ekiseera kyotuwambaatidde tubadde kuno tumazeeko omwezi mulamba nga tulina bye tuteesa ebitukwatako naye tubimaliriza kyekiseera tunyuke tudde okwaffe. Sheikh yagamba ti omuti gwayanukula enjuki ne gukigamba nti simanyangako nti kwemuli kuno nze simanyangako timubadde kuno bwe muba mugenda mugende bwe muba musigala mukole mutya musigale. N'agamba nti abo be bantu ku nsi be baffe. Ensi tetuyinaamu kyetumanyiiko toyina kyogenda gikungulako ne bw'onookola ebifaanagana bitya beerako n'ekiseera ky'okugivaako ojja givaako nga tolina ky'ogikunguddeko. Si masanyu gaayo sitwala tugende. Biseera bino bye tulimu buli wooyita owulira bbongole lutaaya ffire
bamuzza buli nkomerero y'omwaka ayimba Christmas naye kukakasa yabeerako mu nsi muno naye toyinza kukakasa nti yali alinga atabanga. Dharuhum yaakulu wa yatamattau, mugiryako makoola. Faddalu, mukole byonna bye muwulira nga bye bibasaanidde, mulagajjaleko ebyo bye muteekeddwa okukola. Naye fasawfa ya'lamuun, mujja kumanya obwennyini bwekyo kye mwalina okukolera mu nsi muno. Yaqulu ba'du al-ulama, Allah kigajaga nti dharuhum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu al-amal. Aga nti kirimu ebintu bibiri tuteeka okubyegendereza. Yagamba nti dharuhum, baleke. Yayita tugamba kutuleka, wabula kana tahdidan lana, kwali kutwekesa. Tahdidan, nambeere begendereza. Ensi si kulya buli na si kweyagala. Ekyokubiri naga nti fasawfa ya'lamuun, bajja kumanya obwennyini bw'ebyo bye bamaliramu obudde ebitali nnyo bya nsonga. Ojja kumanya ti obuyumba guwazimba wali togwetaaga, kyewali owetaaga kyali kiramu. Ojja kumanya. Fasawfa ya'lamuun, ebyo byolaba weeyagaliramu ojja kumanya nti wali tobyetaaga. Portion gye wali weetaaga yali ntono, bye wayonoona walina byosobola okukolamu ebituufu. Fasawfa ya'lamuun tahdidun akhar, ekyo kyokka ekyo ekisembayo ojja kumanya. Kwekesa kwa ngeri yakubiri. Yagamba nti famata yahna al-aish baina tahdidaini, kati kino kyagambye nti yaakulu wa yatamattau, omuntu anakyeyagaliramu atya nga ali wakati w'okwekesebwa okw'engeri ebbiri. Weyagalirawo wakati ng'eno akwekesezza ne maaso n'akwekesa, wakati n'akuwalaawo segati lya weyagale. Naawe n'osimba olukono n'obeera nga atategeera n'olowooza nti akutadde. La, aba takutadde. Omutontomi yajjamu bibye, yagamba nti naharuka, akulaba enneeyisaayo obudde bw'obwemisana, ya maghururun, owange gwe yalaba nkanyizibwa n'edduniya, obudde bw'obwemisana, your dead time, sahawun wa ghafula, bulagajjavu na butafaayo. Bwotyo bw'omala obudde bw'obwemisana, your 12 hours of the day ozimala bwotyo mu sahawun wa ghafula, mu buteefiirayo. Walailuka, ate munnange engeri gy'omalamu obudde bw'obwekiro, nawumun, obudde bw'obwekiro kutulo. Masha Allah, you have to rest. Walailuka nawum, obudde bw'obwekiro tulo. Ma hakadha yaish as-salihun, abantu abeefaako si bwe batyo bawangaala. Budde bw'abavubuka obudde obwekiro, bwa bibanda kulaba mupiira. Walailuka, obudde bw'obwekiro, simu yo ogivaako mwenda gwa kiro okujjako ng'osumagiridde ku yo, toyinza kwebaka. Oscrollinga up and down, masha Allah. Hadha daidanatuka, bote wafaanagana yaumiya, buli lunaku. Alinayo nno malaaya, teweebase naye teyeebase. Hours laisa fiha la tasbihun, temuli mukutendereza Allah, wala takbirun, temuli mukutendereza Allah kugamba nti Allahu akbar, temuli mukwebaka ng'obudde bukyali osobola okuzuukukako ekiro osaleyo witir. Obudde bw'obwekiro tebuli mu witir, tebuli mu raka'a ssatu ezikugasa. Obudde bw'obwekiro tebuli mu kusoma ku kisomo kya Allah,
obudemu obwekiro wa bil as-sahari hum yastaghfirun obudemu obwekiro temulimu kusaba Allah kusonyiwa bigenda bubi bisana lailuka obudemu obwekiro nawumuli either kubeera ku simu oba sekyo tulo naye ate gwafaanagana bw'atyo warrada laka lazimun naye ojja kusirituka ogwe wansi bakuziike. Twali wano ku Lwokubiri oluwedde ng'essimu yange neeyitako bu message nga bantakulatakula Sheikh Ismail Ankata mulwadde ali bubi, Sheikh Ismail ali bubi, nga ndi wano mu darusu nsitunulako bwenti bwenamaliriza nengenda ku ssimu nga tumaliriza tufunye wana obwange kiki nga ti Sheikh abadde mu nnimiro pressure nemukuba natula wansi bamugyeyo bamututeko ka klinika awo embeera si nnungi bamuleta komekereza ali Kibuli Tuesday gye twali wano olwokusatu mbandi ku Zoom wali ewange batuteeka ku live abamuliko batu update last Wednesday nabadde nva ebusiya ku Saturday akawungeezi ku ssaawa emu Sheikh Allah amatutte 4 days Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday nga asitudde ku Sunday tugenze okukomawo olwaleero warrada laka lazimun ojja kusirituka webake beera mu betting mubeere mu bitandali bya firimu mubeere mu bitandali by'omupiira ababodaboda muvuge mpaka ku makya watatabu fima sawfa takrahu ghibbahu mutawane nnyo n'ebyenkya bye mugenda okutamwa kadhalika fi dunya taishu albahaimu kadhalika empangaala eyo oba kino seviri gwali kivunudde empangaala eyo gyolaba ayogeddeko yaga nti kadhalika fi dunya taishu albahaimu empangaala eyo ewangaalwa bisolo mu duniya empangaala eyo si y'abantu kadhalika fi dunya taishu albahaimu empangaala eyo ewangaalwa bisolo حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بكوا الله وقساساني من بجبيرك يه حديث يا أبو هريرة أجي يوميا منقرين دانا أنس بن مالك نياجي يوميا يقام مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس وهم يضحكون يا أنس جج سانغام ماسو بيج واسي يا تكون من كاغا منانا رواية يا أنس جيري يا أبو هريرة يري وانا وسوكا ombaka yayita ku bantu nga batudde we batudde wahum yadhakun nga baseka faqal ombaka kyava bagamba nti akthiru min dhikri hadhi min ladhat akthiru min dhikri hadhi min ladhat mwandi badde nga bayitirivu ebbanga lyonna obwongo bwammwe tebwandi kutuseewo nakulowooza kukubeera nti essaawa yonna Allah bakutulawo n'obulamu buno obwensi hadith eno buli lwenjisoma enzijukiza omufu omulala atali nkata Sheikh Abdul Karim twabeeranga ku William awo nga kizibu nnyo okuyisa ejjuma bbiri ssatu nga tagyogedde baganda bange akthiru min dhikri hadhi min ladhat bw'atyo nga bwayogera yamulya dda banange omusiraamu yenna omuntu omukulu omuvubuka yenna omukadde ateekeddwa kubeera muyitirivu wakujjukira okufa tekugwana kuva muntu ku mutwe akulowooza kati Allah yandintwala naye abantu tatya Allah yandintwala naye atutte atya
Allah yadinzijulula ne bwanzijulira wano mpona. Anas agamba nti wa ahsibuhu qala agati nkakasa omubaka yagamba fa innahu ma dhakarahu ahadun fi dhiqin min al-aish illa wasa'ahu. Nowebeera mu kajiko ka byanfuna kambeera n'olowooza kufa obulamu bukugaziira agati morova yebyentawanya badde bitwala wa ng'oli fi dhiqin bw'ojjukira bw'olowooza kusinkana eya kutonda Allah obulamu nga bubadde bwakanyigo ofuna fusha ofuna wus'a ofuna okugaziirwa. Wala fi sa'atin ate bw'ojjukira okufa nga Allah embeera gy'omujjukiramu ya bugazi nga Allah yakugaziiriza oli mu kiyumba kyekyo ekinene obadde okitambulamu bw'olaba ebisenge bw'olaba ebitebe bw'olaba obeera mu kukoka kikompawundi kyekyo n'ojjukira okufa. Illa dayyaqahu alayhi bikufunda walira muntu yenna ng'alimu akati Allah ng'abadde mu bugazi Allah n'amuwa kufumintiriza kufa ebyo obugazi obwo bw'olaba bumufunda walira. Naye bino Allah agenda kubinzijamu n'olowooza ku Allah wagenda okukuteeka kiyinza okukukubako kiyinza okukuzza watambulira mu bidduka ebyebbeeyi eyambala ebyambalo ebyebbeeyi agali kuteeka gwasula mu kisenge ekya fuuti 3x3 toyiyo yokka ya fuuti 10x10 senga ojjukira okuteeka mu mwanadaani mutasobola kwekyusiza kyekisenge kijja kufunda walira. Bwe kinaakufunda walira ojja kusala amagezi aganoonya biki by'osobola okukola oba oliawo Allah n'akugaziriza kabbuliyo. Ne buli woneebakanga otyo mwaga agatanda ge tubeeramu mu gasenge ne weegolola otyo n'olabanga etali kufa ojja kufiira ku mbeera Allah gy'atasiima. Ogenda okuddizibwamu omwoyo ng'oli awafunda awasembayo wooteeteekerateekera. Anas ibn Malik yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasaze emitisittale khatta Nabbi sallallahu alayhi wa sallam khututa faqal nasala emisittaze nga bwe jambuka buli gumu buli waggulu wa bunne waago n'agamba nti hadha al-amal eryo ly'essuubi ly'omuntu n'ogula kapoloti n'okuzimbamu ennyumba bweti nina okuvuga ekidduka bwekiti nina okuzimba obuzigo nina nsittale al-amal by'osuubira by'obala biwanvu. Omubaka bwe yamala waggulu okubisaza byonna ate wansi n'asala omusittaze oguli okumpi n'aga nti wa hadha ajaluhu naye ebyo byonna mubineemu essuubi naye fa bainama huwa kadhalik oba okyali mu kulowooza kino ngenda kuzzaako kino idh jaahu al-khattu al-aqrab omusittalo ogusinga okubeera okumpi nga gwo gwalipootinze dda. Tera nnyo okwewuunya ne nga nti entegera y'obuntu oba efaanagana etya. Ndaba abantu abakutuka nga bamaliriza agayumba gaabwe. Ina omwana yamala okusoma awo omwana w'omu ku bakyala bange mala okusoma awo byasomye masha Allah bamuwadde omulimu eyo nakasongola
miskini awasizza omukyala we tandise okukola bwebamwongera bwebamubangulamu bukoses bukosi kakosi nagula akapolotiko esaidi yokubombolodi awo natandika okuzimbamu akayumba ke aba akamaliriza bwati nafa. Taata yawakana ne maama ali walala ne taata ali walala, buli omu alina amakage ne miskini alina omuzigo gwe abadde ateekateeka akayumba ke. Wakati tumutwalewa bakanya ne baga nti ate tujja mutwala wa maama, taata ajja kukaluubirizibwa, tetujja mutwala wa taata, maama ajja kukaluubirizibwa, tumutwale mu kayumba kakasulemu mu lunaku gye tunamujja tumutwale tumuziike. فقطعه الأمل الخط الأقرب nolaba entegera y'obuntu nyini byo bwatyo bwafaanaganye. Abakazi abasigadde n'abaana nobasanga nga battiŋŋanira okwo, kino kyange nedda tujja kukitwala, kino kyange ze nina omugabo. Nyini byo Allah mututte tabisuzeemu. Obwongo bw'obuntu obwo butegeera. Nyini byo Allah bimugyemu, sifurul yadaini, ngalo nsa. Ate abatali bannyini byo bakubagana. Abooluganda bafunyizza, n'abakazi bafunyizza, n'abaana bafunyizza. Okufana obutanyagwa kino ngenda nakyo, fana obutanyagwa kino mbuuka nakyo. N'otuula bwoti ne bikusobera nga ti haqiqatu dduniya maadha, obwanyini bw'ensi ki? Ozza akatambi n'otunuulira muganda wange Omar Kirumira, ye Kirumira sajja wattu asomye, sajja wattu akoze training, buli bbangu lyo lyonna alituuseemu. Walowooleza nti ndowooza nange bulutali bwolwo nange ndibeera ow'ensonga. Ajali bantu abafudde oluvannyuma lw'okulowooza nti bateeseteese, professionals. Allah n'abakutula. Ne bukeera ku makyanga tulengera taata wa Kirumira. Abo mboogerako kubanga basiraamu masaakiini, mboogerako olw'okubanga walabanga balwana okubeera nti batuukiriza ebirooto byabwe masaakiini. Notulira muganda waffe Ismaila Ichuli, ensi eyo nno yamuyisa wala. Ismaila Ichuli mumumanyi? Ichuli ensi yamuyisa wala, era awo mwe we mwamumanyirako, we mwamulabira awo nga bamumanyi bamuga nti Ismaila mumuleke abeera awo, mumuleke. Saagala kwogera bimukwatako mayiti, naye we walabiranga bantu bamutegedde gyasuubira nti sobola okwogerako ne gundi sobola. Miskini Allah amujjulira mu bufulaati wali, faidha huwa mayyit. La tamlikuna dunya, la tamlikuna dunya. Waliwo n'abalala bendabye ensi, Allahu almustaan. Uqsuru al-amal. Waliwo omunene bamuyitaniyo ow'eriiso erimu oyo, timwine nsi emuyisizza gye muyisizza. Bwe yayogeranga okubaako ne kyayogera agamba nti gye twayita okubeera wano we tuli saasigaza liiso,
tuleke wallahi la ilaha ghairu seno mbi balabi abalabe ebyo byonna nga tebalina mu byakuyiga batuleetera amaka nga bamututte okumuziika amaka gatumwine ntuga nti muno Allah mwamujje Allah amujje muno tuba tukyali okwo la hakikatu dunia ya Anas lwaki kolowooza nti ogirina lwaki olowooza nti mwogirina lwaki mulowooza nti mugirina nalaba ku musajja mukulu speaker mwamuyitangani olanya atuuse watuuse naye agamba ti ndisulaku mu kiyumba ekiyitibwa ekiyumba nakigulumula simanyi oba bamuyambye ne bakimaliriza mwazeemu ne mukirabako kyawedde oba tekinnaggwa kyalema khitaman ngafundikira olwaleero lwendabye nga waliwo emmotoka zebasemboliinze mu maaso ga palamenti nga nti abakulu mubawe baliye bakulu mbawe emmotoka baze wallahi bebawe emmotoka tebakyalina gye balaga bebawe emmotoka ezitemyanga omuntu tebakyalina gye bakola bati tebakyalina gye balaga ndabyeko mukwano gwange sekandi nga naye alinako omugabo naye sekandi mukwano gwange yansanyusanga nnyo nga tusisinkana mu kkubo omwo ne konvoyi ye maaso waliyo lidika mabezika waliyo nayo naye nga ye alimu eyo nga gye bamuwadde olwaleero baseeyeeya ye muntu gwe nalaba nga atambula mu konvoyi etalina pressure bwe kiba kitaala kibeeramu nga bwe mukibeeramu byanjogera mazima bw'abeera jjaamu abeera nga temutawaanya bantu era ezize nga zibeera omwo nga ziseeyeeya nga naye mwali mundu talina pressure olwaleero bamwongedde endala la hawla wala quwwata illa billah bagana bantu uqsuru al-amal waliwo ahadith ndowooza tufundikire neeno obudde buweddeyo ya Abdullah ibn Amr ibn Asi agamba nti marra alayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahayo olazeewa marra alayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi yatuyitako wa nahnu nu'aliju khussan lana twali tuzimba kayumba kaffe wa nahnu nu'aliju khussan lana yabayitako nga bazimba akayumba kaabwe faqala ma hada kyava babuuza nti kiki ekyo ng'alinganga atalaba nti bazimba nyumba kyababuuza nti kiki ekyo faqulna ne bamugamba kati wahiya ya rasulallah akasiisira kaffe kabadde kakaddiye wa nahnu nasluhuhu tukazza obujja oli ku kiyumba kyo kironovetinga okola otya qal omubaka kyava abagamba ma ara al-amra illa a'jal min dhalik ma ara al-amra illa a'jal min dhalik ndabanga ensonga eri ku bwangu okusinga ekyo kyategeeza gati simanyi nga munaakasulamu naye kati ma ara
manyi mutaddeko mangi naye munakasulamu ennaku ebbiri nga ndabanga batakasulemu. Bw'atyo bwe yabagamba omubaka wa Allah, ma ara al-amra illa a'jal min dhalik. Nga bye muluubirira, nga bye muteekateeka biwanvu, naye nga ndabanga batabituukeko. Amaanyi we mugatadde nga mwanditaddewo matonotono ne mugateeka awalala. Oyo Faruku tulina kalina gye tuyitako, nyini y'omusiraamu agizimbidde emyaka egiwere 15-20 nakati akyakola ate. Naye buli we tugiyitako oyo Faruku aseka kuba tuyitawo buli kanaku. Naye bwe tuyitawo alina ekigambo kyagati kalina y'omuntu wa bulijjo. Bw'atyo bw'ayogera mbu kalina y'omuntu waki, kalina y'omuntu wa bulijjo. Ogirabye etambula kasoobo. Simanyi ekigambo ekyo kintiisa nnyo kuba nnyini yo mumanyi naye simugambanga. Naye simanyi ma ara al-amru illa a'jal min dhalik. Simanyi nga anaagirabako ng'ewedde. Kale endaba ez'obusiraamu ndala n'endaba ez'abantu nazo ndala. Baganda bange, oba oli mubuka oba oli mukadde oba oli muntu mukulu, okusuru al-amal, kendeeza endaba eyo ey'okulabanga masha Allah. Ensonga zino ziriko obusigaddeko. Yahya nkakasa kikakasa ekyo ziriko obusigaddeko. Ensonga eyo erina obukisigaddeko tujja busomako speed omulundi ogunajja bw'anaaba Allah subhanahu wa ta'ala atulekedde obulamu, bwe munaaba temuli mu ggandaalo. Bantu bagenda kubeera mu ggandaalo lyaki nti lya Christmas. Naye njagala kubakakasa ti omuntu oyo yenna omusiraamu talina mugabo ku nnaku zino. Ku ebyo ebizibeeramu ku nsinza tetulina mugabo. Ku ebyo ebibeera mu nnaku zino mu bikojjuko n'amasanyu tetulina mugabo. Ku birabo eby'ennaku zino tetulina mugabo. Ku bijjulo bya nnaku zino tetulina mugabo. Nayagadde okuteekako ka komenti naye Allah subhanahu wa ta'ala tansobozesezza, naye komenti yange ntono nnyo. Omusiraamu yenna akkiriza Allah mu bwenyini bw'okumukkiriza talina mugabo ku bukulu bwa nnaku zino zetugendamu, ku nsinzi ezirimu ezeekuusa ku ebyo ebirimu, mu bikujjuko ebirimu. Osanga abasiraamu nti waliyo omupiira ku Krisimasi wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Bakumenyera omwo okugulu. Tolabanga amazina gali haramu. Amazina tolaba nti gali haramu, ate amazina g'oku nnaku ezo gali haramu nnyo. Osanga abavubuka basibye empale twala tugende bagenda mu bikiri bya nnaku ezo. La hawla wala quwwata illa billah. Tetulina mugabo ku ekyo. Tetulina mugabo ku presents zigabibwa mu binaku bino. Oyagati munange ka present yako Merry Christmas. Nolabanga wenna otaddeko n'akamwenyumwenyu okirisiivinga. La hawla wala quwwata illa billah. Ngera bwe tutalina mugabo ku bijjulo bya binaku ebyo. Bali so happy. Katonda yazaalibwa munnange, bavumba ebijjulo byabwe. Omwana wa Katonda yazaalibwa, naawe ne bakuteberako omugabo. Omar, masha Allah, naawe okwatiraawo olunaku gati akakoko. Masha Allah, akakoko. La hawla wala quwwata illa billah.
kakafumbiddwa katya era kafumbiddwa olwaki la hawla wala quwwata illa billah nekisembayo osanga abasiraamu bakulumulukuka bagenda mu nkuuka lwasatu mu lumu enkuuka bagenda mu nkuuka benekaanekanye n'omusanga ng'akanula amaaso saawa 6 saawa 5 n'eddakiika 5 amaaso gamuli ku kituuti eri alindirira ekitonde mu bitonde bya Allah kijje n'ekisumuluzo kirika mwaka 2023 ne 2024 n'agira ati olwo sula atunula oluma lwatunula Zainabu mbwolwo 23 akugaddewo naggulawo 24 enduulu la hawla wala quwwata illa billah basiraamu basanyufu nnyo masha Allah kale essanyu eryo nno bwe limaliriza okufaanagana bwe lityo mubasumululira ku ndongo nebasumulula endongo ne mubiibya ssanyu ensi yakuleka obudde butono bulamu bumpi abali eri mu nzikiza abali mu kwenda benda abanywa omwenge banywa ne Umaru Abdallah Sula Zainabu naye ali omwo bali mu kuyingira mwaka abalala bali ku Sheratoni bali mu biriroliro wallahi alladhi la ilaha ghayruhu temuyina mugabo ku bintu ebyo ebitambula bwe mubanga muli basiraamu muti Allah wa illa sawfa tusalun mujja kubuuzibwa ku byo subhanaka Allahumma bihamdik